DJ Masiko wayina ekivulu nga 25 ogw'omunaana okwali King Saha ku Kiyovu wane Masaka mu Nnyendo wali. Lwaki Maria kiteyajja? Kati Maria kyensonga y'obutajja. Anyway, saayongera kumanya cause mu shot yaggwako jjukira. Shot yaggwako so yafuna ebizibu nesigamba nti Maria ki yali tagimanyi yali agimanyi era nga musasule. Yes. Saa yajja n'ayimba wakati awo we wafunira kye twandiise era kaba kabenje ndowooza tugambe abantu bwe wali tomanyi abavubuka mu bigambo byewaga nti baavaayo ne bakuba ekitaategeerekeka kiteeberezebwa okubanga lyali jjinja oba ekintu kyonna naye nga kyali haadi mu mbeera bwetyo. Tunnyonnyole kyekituufu ekyakutuukako era kyava ku ki? Ekituufu ekyantuukako sobola kukinnyonnyola bulungi n'ekitegeerekeka olw'ensonga nti siwaaliwo nti oba waaliwo akacyankalano nti oba waaliwo olutalo abantu balwana, tiwaaliwo. Nali awo nesigamye genereeta ku mmotoka y'abo abakettu, simanyi kuba tewaaliwo kavuvuŋŋano konna nti oba abantu bali mu kwekalakaasa nti oba waliwo abalwana. Nalina ku ssimu nga nkutte essimu bwe nti mu ngalo, simanyi na kiki ekyankuba era bo abadokita be baagamba nti bankuba nnyondo, baba abasawo bwe baayogera. Yesebo bakubawe watuufu era kiki obadde ojjanjabibwa ebbanga lyomaze mu ddwaliro? Bankuba wano era wano bw'oba watunuulidde bulungi owalaba nti waguddemu tewenkanankana, bw'oba watunuulidde bulungi babadde bajjanja balina eggumba erigatta oluba newana kuba liryali lyakutuka. Yesebo amannyo go wagasigaza? Amannyo nagasigaza, n'oluba lwennyini lugenze lukomawo. Just nti wano wakyaliwo kano akuuma ke baatadde wano akakutte wano keekano wano kekalinganga akakwatiridde naye nga ŋŋenda ntereera. Waliwo abaali bagamba nti gwe wali aleeseewo akacyankalanyo ng'ate gwe kennyini gwe nennyini sho nti nga nkaleese ntya? Waliwo oba abantu be wali toyagala bayingire oba baali bayingira ku kifuba naye ng'ate basasudde kwega embeera efaanaganako bwetyo. Nandi kati buli omu ayogera kuba saalina ku mulyango n'ebyennyini bankubira siga nali nyimiridde ku mulyango basolooleza. Nali nyimiridde awo ekyengulu geneta baali bapaakinze emmotoka ne saawa yalese super custom ye ng'agenda okuyimba. Sigamba nti nali ku mulyango. Ekirala sinza akola ku miryango gy'ebivulu byange. Sinze naye lwakuba nti bw'ofuna ebizibu buli omu ayogera kiki. Nalaba muganda wange awo abanikojja ng'agamba nti bandoga kimanyi eggumba naye abani babindaze neŋŋanda abanikojja naye musajja wange siminaako buzibu. Wabadde n'ekivulu ennabyewanga ku beach ku Independence Day kyabadde kitya? Nabadde n'ekivulu tekyabadde kirungi, sijjaga nti kyabadde kirungi. Abantu tebazze nga bwe nabadde ndowooza, siga nti bazze naye si bwe nabadde ndowooza. Lwakuba nti ekivulu era kyafunamu some problem, kyafunamu ebizibu naye ng'ate ebizibu olaba nti ebizibu byava ku Geofrey Lutaya. Geofrey Lutaya mu bigambo bye bitono bye twawulidde agamba nti ye yali abanja ka balance ke wali tonnaba kumuwa kyekyamugaana okujja. Bwe yagambye naga nti yali abanja balance nti yamugaana okujja. Ekyo ekigambo si kinene nnyo bw'aba yakyogedde omukulembeze omulamba aba alimbye. Lwaki gamba nti aba alimbye? Tituganya Geofrey Lutaya alinayo ka balance ke yali abanjayo naye twali tumuwadde ssente ezikola omulimo ezisinga obungi. Ka balance yalina kafuna nga guwedde era alina kafunirawo ku show era n'abagurupu ye baaliwo era baali bazze. Ekirala ne woba obanjayo ka balance situganye. Gosimbula busimbuzi n'ogenda nga naye yakuyise tomugambye.
gwe bagaye nti sente gwomanyi kyoba najja ne sente zange zigenda okusasula zisinga abo abantu abayingidde bammala naye bakola statement egamba nti abantu batono situgenda kuyimbira abantu batono ye statement eyannuma ate statement eyo tebagigamba nze naye mu kugenda saamanya nti bakola ki nti bagenzi saamanya kati ku The New Eagles yonna nga bwe wali ogibuukinze ani naani abayimba tewali n'omu yayimba era olabira embeera y'omukulu Lutaya bajja buzi ne baseetinga byuma ne badda ebbali kati nze mba ndi mu motoka ntudde bano aba the airs omu ye yajja n'angamba yisi kitegedde kiri kitya Saalongo koze kiki nti aba Eagles ebyuma nga babijjeewo ku stage konze mulimba nitandika okukubira mwami Lutaya essimu nga tazikwata na buli kati nno taddanga mukwata simu zange ne bwe mukubira era mbadde njagala abamulabako bamugambe nga bw'ayagala ennyo sente omanyi mwami Lutaya oyo mwagazi nnyo akasente musajja ayagala ennyo akasente era mumulaba kwegonza mu kamera naye akasente akategeera nnyo bw'otunulira abantu bazaawamba emiryango gyazaawamba abaana bangi babadde nga bajja olina gamanzi yajja egindi ng'asigadde emitwalo 5 n'atayimba ebintu babyonoona kugamba kyemumulaba sikyali era mbadde nsaba abamulabako Mamitaya bamugambye nti bwana Masika akasente kaakaagala akasente nkaagala kwati yakakolerera konna ke namuwaako message weeziri wano ku simu akakwata akanzirize sinayagala nnyo okuwera ennembuka naye kwana obudde obuwera ennembuka naye sibulina naye Justin wampa akasente sina buzibu naye ekirala ekifo kiri yali ayagala erinnya ndooza lyonooneke baba batyo bagenzi batukolako effujjo abayimba nje batukozeko effujjo nze sitimbangako muyimbi nga simulabye sitimbangako muyimbi nga simuwadde ssente bukyambaawo nga soogedde naye nga simumanyi tikiriiyo naye ebbanga lyonna abayimbi baze batukolako effujjo ne batuswaza naye mu bantu bo batunuzaamu kamera nga bapretendinga nti nobimanyi ababale tebabimanyi nawuliddawo audio gye bansindikira mwami Lutaya yagambye mbw ate so baali bambookinga yekyotera mbw ate simanyi ebyeno mbw ate byali mu kuteeseganya nga bonna bulimba mbw ate simanyi napapa okugenda ku stage mbw yali ali mu kujja kwebulaba nti byayogera nabyo tibikwatagana bulungi. Lutalo ye yajja n'ayimba wali obuukinze The New Eagles yonna ne The Airs yonna nali mbuukinze group The Airs bonna baayimba era tebalina buzibu ne Lutaya ne bandi Lutalo naye yali mu mbeera y'emu nti yali abanjayo ka balance kaalina okufuna ku olwo ate nga kangi Lutalo yali abangiza ddala ssente nnyingi yali abangiza ddala ssente nnyingi ku mwami Lutaya neera yajja n'ayimba era abantu ne basanyuka nira n'atambula n'agenda. Lutaya ye taagambye nti naawe ogezaako kwonoona brandi ye nga ggoboga nti agezaako kwonoona kifo kyo w'ogambira nti Lutaya alowooza nti akyaliko nnyo okusinga Lutalo naye kati ekyo ne bwe nkibuuza gwe munnamawulire ne bw'okibuuza omwana omuto ayonka naawe wenyini wenyini era kyobalaba omwenyeza ne bw'okibuuza omwana omuto ayonka gw'olowooza mwami Lutaya akyaliko nnyo okwenkana Lutalo oba Kenzo akyaliko nnyo tekyaliko nnyo ebyo buli kintu kiba ne time yakyo buli kintu kiba ne time yakyo baaliwo era tubategeka nga baregendale titubategeka nti ng'abayimbi mbw atuleetere nnyo abantu tubategeka nga baregendale nti mubaamu abantu abaagala obbalaba n'isi egundi eriwo saawa eno kale gwe kankugambeko ekigambo kimu saawa eno lwakuba ndowooza kankireke bajja nakukiraba bubi saawa eno waliwo emwegi gyegiriko nga gyegiriko bweyagala oba toyagala yesebo kati ozzaako ki Lutaya kubanga ogambye Lutaya oyagala akuddize ka deposit kewamuwaako singa aba takakuwadde ozzaako ki ku Lutaya ajja kukampa mwami Lutaya nze mmanyi mwami Lutaya yeefudda nnyo omugezi nze mulaba n'engeri gyakwatamu ebintu bye wano mu kamera bw'abazze okulowoozesa abantu nti mutuufu naye mwami Lutaya yonna gy'oli
yona gyoli akasente nga bw'okaagala ne banno bakaagala. Nze mbadde wa kirowoozo kanoonya akasente k'Amasiko kanoonya okamudize naakava mu bulwadde saagala nnyo okubeera n'embuka naawe naakava mu bulwadde bantu nga mmwe mutwesize n'otuleetera ebizibu bantu nga mmwe nze nzize ndaba ebizibu bingi mu ndongo muno naye ng'oluusi era biva ku bayimbi abo ettegeka nga wamuwa ssente zo n'azizannyiramu ate abantu bonna basigala nga bagamba nti tewabalaba abayimbi tobalaba olimba otubba bubbi abayimbi oba tewabalaba waliwo abagamba nti tova mu ntalo okyogerako ki? Era siva mu ntalo batuufu nnyo emirundi 150 obulamu bwange bwa ntalo obulamu bw'okunoonya ssente lutalo kyekisooka n'obwendongo lutalo kyekisooka kwaa kati tugende empola sisobola kuva mu ntalo okugeza kuba sikubagana nkona muntu bikonde kwe mu ntalo ekinnemesa okuvaamu oluusi nfunamu abaagala okunziba n'abayimbi bennyini batukuumira mu ntalo ne bapolomota bennyini twafuna abafeera abatwerimbikamu oli najja ku kivulu kyo n'akyerimbikamu n'akusabira bwereere mbadde nsaba ntunda obutebe n'omuweera bwereere ekintu ng'ekyo n'atuuka n'akufuulira feesi kati oyinza kuva mu ntalo naye kakati walompuliddeko ati walompuliddeko nga nwana naye mbaziira ttone walompuliddeko nga nwana n'essuuna kuba bwe tubadde be bantu bwe tubadde okuviira ddala wansi bwe tubadde basatu waligambye goloza kitu kyakolagana mu myaka egigenze naye bano abansanze oluusi be bantawaanya walompuliddeko nga nwana n'ekkenzo ne bano abalala be bazze bansumbuwasumbuwa naye era abalala tuddamu ne tukwatagana nze mbaddeko n'entalo n'abayimbi naye nanga bw'otunula naliriko n'entalo n'essaha naliko n'entalo n'aliyeni sikini naye shota ziyimbye aliyeni sikini ezange azeemu n'aziyimba kingisaha saawa eno nze kyaliiwe gwakubira n'akasimu nagaa Masiko ngenderaako mu kyalo ABCD nenjivuga paka mu kyalo abo bennyini abayimbi b'okola nabo oba b'otegeka ne bapromoters banno oba ne badongo banno omuli mu kisaawe kino bebagaa nti Masiko si musasuzi ng'oleetayo omwammanja kubanga omuntu asobola okyoga kiri muli bwana agamba nti Masiko musezi ng'oleetayo yamukwata ng'asera ng'oleetayo omwammanja kubanga ne mwami tajja gamba nti ammanja atajja kyogera gwe janguno si kukyogera bwogezi ebyo tubaddewo ebbanga lyonna oyo si musasuzi oyo takola bwati oyo takola bwati naye ne tujja nga tubyuludinga ekintu ku sipidi bwe kitambulira kibatabulira ddala nze nkulya mbadde ku kitanda ng'ebivulu mbikola mbadde ku kitanda n'essaawa eno ku wiikendi ngenda ku University in Mbalala oli wakuwummula bivulu kati sirinaba naye naatera naye era sinnaba myaka gikyali mito naawe mutatanayingiradde emyaka 4 mpumule kati gino emyaka gyatuuse okuwumula nga ne bakama baffe babitex tebannawumula bajjo tannawumula nobati tannawumula ate nze mpumule asingadde baga nti okusinziira ku buvune bwafuna ku kiri ekya Kinza ku Kiyovu ndi kati olwo ebivulu ogenda kusooka okole ki obiwummuzeemu babadde balowooza nina Christmas nina Boxing Day nina 31 nina omanye ebivulu bye nnina mukama katonda wange kumbi buli muyimbi wa Uganda wano saawa eno abasinga bonna balina lisiiti zaabwe nziyina ewaka nga nabasasulako dde ebivulu ebiyitirivu nonno ebivulu nze mba nabisasula nadda wembirabidde si wemba nsasulidde mbaayo nga nategeka dda shows ngira nterese kati bwe bagamba nti ebivulu ngenda biwumula baba balimbye sinnaba